nga tutandika ensonga yaffe eya leero. Simanyi oba topic badde bagibagambye naye nja kujanjula oba tebagyogedde engenda okukoonako nga topic eyo ngiyita emigaso gy'omuzikiti, the role of the mosque. Ensonga eyo eringa eya bulijjo naye bwe neetegereza ng'omuntu ebimu ku bizibu bye tulina mu busiraamu bitandikira ku institution yaffe eyo ey'omuzikiti. So neŋŋamba nja kwewaayo akadde ensonga eno ngisomeseeko ndabe nga oba oli awo kyengisomesezzaako Allah n'aba atusaasidde ekiba tusobola okukyusaamu tukyuseemu okulaba nti emizikiti gyaffe giyina omugaso. Ensonga eyo nnene era tujja gikwata kyo tunaba tusobodde biidhinillah. Yadde okusaba kwange ebiseera ebisinga nsaba nnyo abantu abazze mu misomo nga gino ekisingako obulungi okufunako owandiika olw'ensonga nti olwali oyinza okujjukirayo ebibiri ebisatu naye nga eddakiika z'omazeewo nti ziri wathe ebigambo bibiri bisatu by'ogenda okujjukira oluvannyuma. Omuntu amazeewo essaawa ennamba n'ajjawo ekigambo kimu si kibi, kisobola okuba eky'omugaso gy'oli, naye essaawa ennamba nnene okugifunamu ekigambo kimu. Aye n'ekirala nti ffenna twerabira kujjako kummwe nga mulimuko okujjiniza abamalayika naye atali mu jjiini y'abamalayika yeerabira. So bw'obaako ky'owandiise eba ddala santuufu, guba musomo era oba wasomye. Naye abatawandiika ne bawuliriza nammwe alhamdulillah tubeebaza kuba muba mwazze, naye time etuuka ne bakubuuza omusomesa abaddewo biki byayogeddeko, wallahi nga tosobola nabbi kwasaganya kuba temubaddeemu lusi kisesa kyonaasinziirako ojjukire, temubaddeemu kinyiiza mbu ojja kijjukira mangu, temubaddeemu kivuma mukulembeze omu oba omulala, ebyo tubijjukira mangu ebyo. Naye bwe tudda ku nsonga eziri direct oluusi tetumanyi kunootinga nsonga, so twandibadde tufuna chance enootinga ne tuwandiikako bwe kiba kisoboka. Amanya nze Muhammad Nsereko, ntera okugamba abantu nze siri Sheikh era temunkootinya nga Sheikh. Ndi musajja emirimu gye nkola nja ginyonyola oluvannyuma n'abamaliriza, naye nga mu layini y'obuwalimu mbukola ku levo ya bwaziinyi. Ndi ku levo ya musajja mwaziinyi ku masijidi emu bagita masijidi Hafswa e Makerere mu Kikoni awo, ndi mwaziinyi ku levo eyo. Naye ate nakeewala gye nkolako nga imaamu olw'olumu masijidi bagita Bukasa eri sayidi z'Ewakisa eyo munda, eyo nkolayoko nga imaamu. Naye ate wembeera e Makerere mu Kikoni awo ku masijidi Hafswa ewa Sheikh Nsereko, awo ndi mwaziinyi ajjudde emirimu. So ebigambo bye mugenda okuwulira bya mwaziinyi si bya Seeka. So tugenda tutandika topiki yaffe gyempise the role of the mosque. Era nja sooka kubuuza mu kennyini mu ddakiika entonotono senga wabaddewoko kazindaala akalala ne wabaawo atubuulira emigaso gy'afuna mu muzikiti, either guno oba ne gy'asaalira yonna. Emigaso ng'oli bw'anaakubuuza emigaso gy'eddwaliro n'oyogera mingi nnyo egy'essomero n'oyogera mingi nnyo, era emigaso gy'essomero lino n'abali ebweru bagijulira era bagimanyi. Naye omugaso gw'omuzikiti gyaffe gye tulina ffenna abagiyinako obujulizi ku mugaso gyagyo basobola okumpa ku ansa. Gw'omuzikiti gukuyamba ki gwe muyina ewammwe? Guyina mugaso ki gy'oli? Waliwo alina ku ansa ey'amangu? Omuzikiti gwe guyina mugaso ki mu bulamu bwo?
Wa alaikum salam wa rahmatullah. So omuzikiti agufunyemu ebirungi olw'ensonga nti mu byasaba Allah alabye emigaso gy'okusaba kwe. Emigaso emirala gye tumanyi emizikiti gibongeddeko ki mu bulamu bwammwe, gibongeddeko ki, gibagasa gitya, society gigigasa ki? Yesebo. Alaikum salaam wa rahmatullah. Yes. So, tusomeramu. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Sheikh ono mwagadde ensonga ayongedde ozirambulula obulungi. Senga mu ddalasa eno atali basiraamu nabo babeeramu oba tebabeeramu? Babeeramu? Tufuneko atali musiraamu atubule mugaso gwafuna mu muzikiti. Waliwo atali musiraamu amanyi omugaso gw'omuzikiti wangi? Era bwe baba bagumenya asobola notulwanirako ne tulwana ffenna baleme kugujjawo. Naye kwata ka kiriniki kokka ekyalo kisobola okuŋŋa temujja kukajjawo because ka mugaso nnyo oba oliawo nosinga omuzikiti ku ye. Then ne ku musiraamu budda mu bulamu obwa bulijjo obwa ibaada n'ebirala mukadde wange abikonyeeko nabo tujja butunuulira. Ne budda mu bulamu obwa bulijjo bw'owulira ng'embeera etabuse ya finance, omugaso omuzikiti gugasizaawa mu finance zo, mu byenfuna byo, mu bulamu obw'obujjanjabi gugasizaawo omuzikiti, mu kunoonya amagezi, akuwa ku magezi omuzikiti ogufunamu otya? Abaye embeera si nnungi financially, obwavu bukuluma, oyina ebizibu, oyakwebuuza ku magezi, ebyo byonna omuzikiti gutuyambirawa. Mukyala wa kutawaanya, omuzikiti gukuyambirawa. Noonya musajja, omuzikiti gukuyambirawa. Ensonga ezo zonna zenkoonako, buli muntu bw'anaafunamu chance erowooza obulungi ajja genda okulaba nga buli bwetaavu bwenkoonyeeko alina gy'abujja ewatali muzikiti guno. Bw'oba bujjanjabi tetubujja mu muzikiti. Bw'okuba kunoonya kyakulya kituufu tekiva mu muzikiti. Mbeera mbi ssente zikubuze tozinoonyeza ku muzikiti. N'amagezi ga ssente toganoonyeza ku muzikiti. Kati emizikiti gyaffe gyasigaddemuko general component ya kusaala, okutwalizaamu mujja ne musaala n'okusoma. Muganda wange akwogeddeko kwe tusoma okwenjawulo mu mizikiti. Naye ebisigadde bw'obyetegereza buli muntu emigaso aginoonya walala. Okuggyako mu by'obujjanjabi ng'amajini gakkubye, awo osobola okunoonya ku muwalimu ku muzikiti. Ebisigadde mu by'obujjanjabi tolina kyonoonyamu. Naye ng'ate ekitabo kye mugamba kye musoma oba kye tusoma kiraga nti teri kyekyalekayo. Bwe kiba teri kyekyalekayo kitegeeza n'obujjanjabi bisobola obufunawo wano
n'ebyensimbi tusobola bijjawo wano amagezi abagamba oba amagezi oba nteekateeka y'ebyansimbi esobola okubaawo mu muzikiti. So omuzikiti mu bufunze eyo institution number, it is a community project eyandibadde n'emigaso egibuna eri omusiraamu n'abantu bonna. Nga ne imaamu waffe ali mu muzikiti guno bwe bamuwa okubeera chairman w'ekyalo nga mumusimba n'emabega nti babumuwe, ne bayimaamu baffe abamu ne bwavayo ne yeesimba kuba chairman gasha imaamu leka naawe, kuba ne mu muzikiti gwenye tayongera nko yadde akabokisi, talina nkulaakulana yadde yali esiize yadde ku langi oba yali eyongedde ku ttooyi, naye ng'ate imaamu emyaka 2 3 atuddewa mu kifo kyekimu. Oyo kuba chairman bagenda basembya mmwe kennyini temusobola mumulonda. Kitegeeza n'omukulembeze waffe omutuufu imaamu ku muzikiti tasaanidde kuba na buvunaanyizibwa bwewa bweru, era mba mumuwadde mumuwa lwa busiraamu naye nga namwe mumanyi talina kyagenda kukola. Ebyo tujja bitunuulira okutegeera obulungi emigaso gy'omuzikiti. Tulina okuddako emabega mu history, era awo mba ntandise olwo. Mu history w'obusiraamu emizikiti gyaffe mugimanyi bulungi egyasooka naddala omuzikiti wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eri yali senta tegwali just muki muzikiti. Okusinza Mungu baakukoleramu n'ebingi bye baakolerangamu era ne babimaliriza mu muzikiti. Ne bwe ziba delegation ezajjanga beebuuze ku nabbi, tebasinkana mu lujjaawo, basinkananga mu muzikiti. Neffe wano emizikiti egyaffe kiba na ttabo okuyingizaamu atali musiraamu newakubadde azze kwebuuza ku busiraamu, naye ogwoli nabbi waffe n'abeebuuza nga bajja. Olina kyeweebuuza kya ddiini ng'ojja omwebuuzaako, olina kyalo omwebuuzaako nsonga ndala yonna, oba olina kyalo omutega ng'ojja omwebuuzaako. Olw'ensonga yeepuleesinga ng'omuntu obuvunaanyizibwa asobola okwebuuzibwako ku buli nsonga yonna, era ekitiibwa baakimuwa. So kitegeeza abaafuna mu mizikiti ng'oggyeko okusinza n'egisigadde emigaso nga muganda gyakoonyeeko, abamu n'emmere baagiriranko mu nkubo z'emizikiti, abalala obujjanjabi baabufunako mu muzikiti, abalala bw'aba alina kyanoonya ekyokulya oba anoonya mukyala, egyo emigaso baagifuna mu mizikiti. Twegamba obulamu bw'omuntu bwonna bwajjula ku mulembe gwa Nabbi Muhammad naye nga babujja mu mizikiti. Kyovula gwe yasooka n'okuzimba. Omuntu yenna bw'obanga okola ekintu basooka kukola kintu kiri communal ekigasa abantu abangi. Neffe wano bw'ofuna omukisa oyinza sooka zimba muzikiti tunazimba nnyumba yo, ffe tusooka zimba kigasa ffe, ne nabbi yasooka zimba kigasa community, because bwe gubaawo kisobola okukola ng'ekisulo atalina waasula n'asula wano, bwe kuba kulya n'alirako wabbali wali, bwe kuba kwebaka ne yeebaka, bwe kuba kwebuuza ku nsonga najja yeebuuzaako. Kwegamba omuzikiti gwali complete, naye ng'ekyennaku omuzikiti oguli complete mu makulu ag'enjawulo gwali guserekeddwa bisansa, ruufu ya bisansa, temulina SCV ne faani n'ebisigadde. Wansi kapeti ya musenyu, niga gulina omugaso eri abantu. Sijja gamba nti buli n'okusinga guno oba gino gye tuwangaaliramu, ekyo tujja kitegeera mpola mpola, oba gino gye girina omigaso oba giri gye gyalina emigaso. Kati ensonga eyo bwe mala okuba nti emigaso gyali mingi eri abantu omuli n'okusoma, bonna be tumanyi abaasikira obusiraamu, abaasikira nabbi, irimu baagisomera mu mizikiti. Muganda wange akonye ku bye tusomera mu muzikiti wano, tusoma kituufu. Naye tuyiteyo omusiraamu omwana abadde mu ddalasa z'abaddemu ne kutuba z'obaddemu, otwejasa ebigambo eddakiika 5 ku topiki yonna, kiyinza okukulema era ojja kutegeera tosomanga nako ebbanga ly'oyingidde omuzikiti. Oba nkaddemu ne tukwayo chance
ya dakiika 5 emyaka gy'omaze ng'otuula mu muzikiti oveeyo gy'osomese ojja kutegeera nti toguyigangamu omuzikiti. Era senga mwali tuyiga mizikiti n'empisa zaffe zandibadde zirabika nti tufu tuyiga mizikiti n'empisa z'omusiraamu zeegombesa ki wabweru oli ng'afulumye. Empisa zo zeegombesa ki? Okusoma kw'osomye ebbanga lyonna muntu kigoomanyi ne waba imaamu ng'amuwaako obujulizi nti ono tusadde naye ebbanga lyonna yalimu obuyaaye takyali muyaaye, yalimu obulimi takyali mulimba, yalimu obwenzi takyali mwenzi, nga ne imaamu amuwaako obujulizi. Naye ffenna wano emize gyaffe tugiyina, bwe tuva mu muzikiti ffe tugenda ate okudda mu kwana wali wabweru. Olwo kye nasomye mu muzikiti mba nasomyeyo ki? Bwe kiba nga omuzikiti gunzigyeko mpisa zange embi, bwe kuba kusoma oba mu kusaala. Era oba tonnasoma generally. Omuntu gwe basomesezza afaananako kyasomye aba akifaanana. Bwe bakusomesa obwenzi n'ebweru oba tokyabukola, bwe buba bubbi oba tokyabba, bwe buba bulimba oba tokyalimba. Naye abatali balimba bano abasiraamu bawanika emikono. Buli muntu alimba mu ango ye, mu ngeri ye. Buli muntu alina obulimba bw'ateekawo mu mbeera zonna. Olw'ensonga tafunanga kinyusi kya muzikiti. Bweba irimu tagijjangayo emujja ku bulimba. Irimu gy'osomye mu muzikiti terina kyeyali ekukyusizaako yadde. Ogenda okulaba n'omugaso gwe tugamba nti tusomayo ng'era kituufu olinga ataasoma. Bwe zibaswala kituufu tuzisaala, naye zitukyusaako ki bwe tujja wano netuddiŋŋana omuzikiti buli kaseera. Oyinza okunoonyera omugaso gw'ofuna mu swala z'osadde wano okukyusa mu mbeera zo, guyinza okukubula. Kati nowesanga omuntu ayingira addiŋŋana omuzikiti emirundi 10, mirundi emeka, atakyukako, aye n'agamba muzikiti gumugasa, asalidde ewo tewandisinzeeko oba. Sigamba ogaye nti kyekituufu, naye nga asaliddewo tewandisinzeeko. Ojja naye tetulaba buufu bwakujjako. Osoma tetulaba buufu bwakusomako. So ku mulembe gwa Nabbi emigaso gyali mingi nnyo. Era abasahaba baavaamu emigaso buli muntu yagufuna nga yenyumiriza mu muzikiti gwe. Oluvannyuma nga wayiseewo ekiseera ekiwanvu, abaddako baayongera okubbinkira n'okumanya emigaso gy'omuzikiti. Mu baddako b'emizikiti baajongera ogigaziya mu ntegeera. Ekimu ku bye baateekako ennyo essira, omuzikiti ye ssenta y'okusoma eri abasiraamu. Eno ye ssenta y'okusoma eri abasiraamu. Era omugaso ogwo baaguwanvuya nnyo ne bagubbinkira nnyo. Mu kugubbinkira ennyo bagenda okumalirizanga emuzikiti gwewaseetinganga guno nga kuliko emigaso egigwetolodde emirala ne bulumu bw'okusomesezaamu obw'enjawulo. Mu kusomesa kwe baasomesa okwedda kwali kufaanagana kwa haraka, ne mutuulaawo ne nfuna seekamwe n'abasomesa ensonga ne weebeera egi emu. Twagenda okumaliza ku mirembe egyo ng'abasiraamu bafunye interest mu kitabo kyabwe ne bafunamu n'obukugu obw'enjawulo. Era abamanyi okugenda ku Google n'ebisigadde, munoonye the fathers of this modern knowledge gye tuyina. Wallahi basiraamu, munoonye mugere ku Google musaakinge, who are the fathers of the modern knowledge. Bwe baya medicine, they are Muslims. Bwe baya chemistry, eya dark room, eya algebra, eya philosophy, basiraamu. Because ekitabo kye basoma kye bagamba tekyalekayo yadde kantu konna. Kiteeza gwe okutuula butuuzi n'onoonya interest yo weegwa, n'onoonya biology n'omusanga mu Quran. Abamu ne bakuguka ba Ibn Sina, ba Ibn Khaldun, bo ne bavaayo n'engeri ez'enjawulo ze baategeeramu obusiraamu bwabwe ne babugaziya mu knowledge ez'enjawulo. Era centers eb'emizikiti egyakola ensonga ezo ez'enjawulo gisangibwa mu nsi ezisinga obungi mu nsi z'Abawarabu.
Bomuli Azhar ogo si just muzikiti, that is the center. Zasomesa dda abantu. Bomuli emizikiti ta Zaituni mu Tunisia ezyasomesa dda, those are centers, they are mosques nezeetooloddwa Emigaso egikola center ey'obusomesa, era abantu bebyasomesa baakugukira ddala. Nezimuyita Arabic numerals basiraamu zaava mu ffe ne zisaasaana, abalala ne bazitegeera nnyo, aye ne bakomyawo ebitabo ebyabwe ng'ate fadi bye tusoma. Waliwo obuzibu mu byonna. Dalasa ze tusoma simbi Sheikh nga bwe wagambye, naye tujjamu ki end of the day zikufudde dokita. Era abamu ku ffe edalasa ze tusoma mu muzikiti tukukukamu kusomerera majini. Baseekawo malumbawulira leero gino noonya bbaluwa ye nga yava mu muzikiti ng'asomerera majini. Ne ani yava mu muzikiti mu mmwe olw'okuba alina ensonga ziyasoma ennyo ng'azijja mu Qur'an ne Sheikh wazimusomesa, ng'ensonga ezo zimufudde kyali either mu irimu ye gy'ategeera ennyo oba ya biology oba nga irimu agijje mu Qur'an, because mu ebiri nebyetaagisaamu okuyingira munda. So abaasooka baabiyingira munda, era obusiraamu bwatutumuka nnyo olwa knowledge gye bwakola ki, gye bwayina, olwa research gye bajja mu Qur'an. Ensonga ey'okubiri gye baakugukamu ennyo obusiraamu emizikiti egyasooka yali ya bujjanjabi. Mwe musoma hadith ezogera ku bulamu bw'omuntu, nabbi aga mu hadith emu n'emibiri gyaffe giyina right. Emibiri gyaffe giyina right. Bwe gulwala olina okugujjanjaba. Bw'otegeera ekigambo ekyo bwe gulwala olina okugujjanjaba. Ate mu mbeera y'emu ne bakusomesa ebigambo ebigamba nti buli bulwadde buyina eddagala. Ebigambo byammwe bya busiraamu. Omuntu ddala nga ali curious, ayagala okunoonya okumanya waatandikira. Ekyo ebigambo ebibiri bikumala, omubiri gwo guyina right over you. Olina okuguwummuza, olina okuguwa ku mmere ennungi, olina okugujjanjaba. Ate wano bakugamba nti buli bulwadde buna buyina eddagala. Ku musiraamu awulidde ekigambo ekyo alina tuula wansi kukola research. Ekitegeeza buli muzikiti wanibaddeko ne lab ekola research ku nsonga eyo. Mwe mwogera era mu hadisi ze zimu enswera bwegwa mu kyayiwo ginyike buki bunyisi. Oyina bujjanjabi. Ani yali akuteka enswera ku mmwe akole research amanye enswera eyina component kyerwaza ate na component kyewonya. Byalibadde bisinziira wano. Nga labo eri ku muzikiti mukole research ku ebyo. Abaffe mba musoma science wammwe enswera mumanyiyo yefaana yokka era n'ebirala ebigifaanagana. Obuuliro nabo birina eddagala eddala ebifaana enswera biri mu famire y'emu. Oyo aba research yani badde asibukana mu muzikiti wano. Naye olw'okuba irimu tugisoma kungulu, irimu gye tusoma tugisoma kungulu, era naffe tuba bamativu nnyo. Olina akusomesa irimu n'akomaawo, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Eswala eziiza okukola empisa embi. Gwe n'okomaawo, guno omulembe guliko hawu. Waliwo ky'olina okunnyonnyola eky'omunda. Eswala eziizeeta omuntu okukola empisa embi. Bw'abanga kuffe tuzisadde ne bwe tufuluma bweru tukyalina empisa zaffe eza bulijjo. Kati ebintu ebimu tusoma ne tukoma kungulu. Nga bwe ngambye hadithi y'enswera ne tukoma kungulu awo tetukola kisingako awo. Era awo waliwo obunafu bunene. Bali benjogedde abedda abaasooka research baamukola mu busiraamu mu kumanya ne bafuuka b'amaanyi. Mu bujjanjabi era emizikiti egyasooka egyo gy'amaanyi gyafuuka nga ku buli muzikiti guliko eddwaliro. Obujjanjabi nga weebuli olw'ensonga right yaffe eyajogera embaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye twenyumirizaamuko byenyumirize, naye mu kuteeka mu nkola tetumanyi olw'ensonga emizikiti gy'ejjako emigaso gyagyo mu buli ango yonna. Bw'oba onoonya ddagala tolinoonyeza ku muzikiti. Ne kabaka first aid
amanyi omuzikiti ogulina ka first aid box agombuulire. Naye nga institution ki gye mumanyi etalina yadde ka first aid box ey'obuvunaanyizibwa? Because kasa abantu bakuŋŋaana wano obeerawo ebizibu binyinza okugwawo. Naye n'akadagala okuba nti just tulinako ka box kali awo tesobodde kukola ddwaliro kale liriraanye muzikiti naye kali nako katulemye okukola. Kati obujjanjabi tulina gye tubujja walala, bw'eba mmere tulina gye tugirya walala, bwe kuba kusoma kano kankayiseewo bekatasanyuse munansonyiwa. Naye amasomero gaffe ge tusomamu eddiini sigavumirira, naye gasomesezza irimu, naye tegasomesezza irimu yakubbinkira munda. Mu Busiraamu tulina okubbinkira mu irimu munda, liyatafaqahu fi ddiini, awe wali ekinyusi ky'Omusiraamu. Bali abasajja babbinkira mu ki munda, ffe tukoma ku ki kungulu. Amasomero gaffe Sheikh ayina eddakiika 4 ayina syllabus gy'alina okukavaringa. Twogere mazima, kikyagenda okunnyonnyola ddiipa kiyinza okukubula, naye ajja biyita kungulu abaleke mutambule. Then ate mizikiti mutwandisomedde okusoma okw'okubbinkira. Olw'ensonga ne bw'oyita omwana avudde ku Biraali ne Madina n'ewalala, nsobola omutuuza wano tumusomesa. Naye tumusomesa ki? Kuyingira munda, so si kuvvuunula. Aya mwezi muzimanyi. ثم خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. Bameka abasobola giyingira munda, abasobola givvuunula we bali, abagiyingira munda. Ebyo tebiriyo mu masomero. Ezo session zandibadde mu mizikiti eziyingira ensonga munda. Zandibadde tuzitegeka wano nga kutaputa bintu munda, n'owa Biraali ajja kutuula waawulirize. Naye kati bw'onoonya owa Biraali wanayinza okukubula. Olw'ensonga bye twogera tubyogera bya kungulu, tolina ky'omwongerako. Omujjukisa aya gy'amanyi. Naye senga omutuuza ano ng'ogeze liyatafaqahu, kuyingira munda, kukenkuka, awo omutuuza wano. Ekinene ekyo mukola Abasiraamu mu darasa ze muteekawo mu mizikiti ate za kusomesa ya saruna. Twandibadde tusomesa irimu ya kuyingira muki munda. Naye yandibadde ayemu marajal bahrain yaltaqiyan, ennyanja zisinkana zirina amazzi ganjawulo tezikola ki tegeegatta, ne tufuna omuntu agitegeera munda n'aginnyonnyola, kirina amakulu manene. Ne aya endala gye ziri nnyo ezirina sayansi omungi, naye ng'ogyeko gikuvvuunulira twetaasa irimu eyingirako munda esobole okuba n'obuufu eri bannannyiniyo. Kyova olaba abaasooka baayingira munda mu nsonga nno ddala ne bafuuka ab'amaanyi, emizikiti ne gibeera gy'amaanyi. Essaawa ya leero ffe ebyaffe bya kungulu. Kyova olaba n'asaala ennyo, tolaba buufu bwa kusaala kwe. N'asoma ennyo mu ddalasa wano, tosobola mujjako knowledge nti wajjawo tusomeseeyo, naye ng'ate buli ddalasa azibeeramu. Ebyaffe bya kungulu. So mbadde mbazaayo Katonda balaga ebyafaayo ebyasooka ku mulembe gwa Nnabbi, n'abaddako okumanya baakuteekako essira, obujjanjabi n'emigaso gy'emizikiti egisigadde. Paka n'olwaleero obuyambi buva mu basajja Abawarabu, ne batuwa ennyama ne batuwa buli kimu, emigaso gikyaliwo, naye ng'Obusiraamu bubamazeemu myaka emeka? Ife twakamala mu myaka giringa 10 mumanyi ebyafaayo Sheikh Nasifu. Ife abali mu myaka emitono, omuzikiti ogwaffe teri muzikiti gufulumyadde ennyama egabira banneiba. Nti program mugikola wano bwevaamu ennyama, for example, just simple, banneiba bagifunako. Bwe baba bafunye bafuna ku yabatake gye batuwadde wano, ne tugitematema nesikawo ne tuwako ku banneiba. Naye nga nteekateeka evudde muzikiti wano, oyinza ogibala emizikiti egirina omugaso gyasigwa nnyama eri banneiba ne gikubula. Naye guba gwa mmere, ti buli juma bategeka emmere wano, ne banneiba ate Basiraamu ne bagifuna, guyinza okukubula wano mu Uganda. Nga nteekateeka ya muzikiti evudde mumwe, sente zammwe muzikuŋŋaanya ne muliisa abantu. Emigaso gyaffe mitono nnyo egy'ennaku zino.
So embeera bwetu bwetambula mu mbeera gye tulimu, so tulina okuddayo emabega tulivayizinga ebyasoba naffe tutandika emizikiti ogizaamu value, ogizaamu amakulu. Omuntu yenna ne baba bamenya omuzikiti guno nga ne bw'aba alwana mutuufu because bajjawo ekintu kirina omugaso gy'ali, ne waliwo emizikiti egisinga bwe baba bagimenya tosobola na kukaaba, era ne bw'okaabamu onakuwalamu kitono. Bwe ne tulina kyofunayo si gyo gy'omukyala, si bakutabaganya ng'ofunye obuzibu, si gyo gya ssente, so olina kyojjayo na kimu. Osomi aya muzimanyi nti ebifo bya Allah bina bitukuvu, ng'ogenda osaalira w'osaalidde tegukuyina akakwate. Naye kati genda ojjawo yunivasite eno yokka, wallahi n'abatagisomera basobola okwekalakaasa kuba omugaso gwayo bagumanyi. Genda ojjewo akalwaliro, genda ojjewo akantu konna, naye no institution bw'ogijjawo olw'ensonga terina nnyo mu bulamu bwo kyekwongerako. Gwe sente z'olina oba knowledge gy'olina mu kufuna sente wagijja mu muzikiti. Topic ezisomesa ku byenfuna ziri haramu mizikiti. Topic ezisomesa ku bujjanjabi ziri haramu nga wejjanjaba olw'ensonga wayiga obujjanjabi mu muzikiti. Neffe nabo ofunamu embeera neetabuka, ffe kennyini abali wano ate ffe tugenda mu ssabo. Olw'ensonga omuzikiti tegwakuwa solutions ku bujjanjabi, tegwakuwa solution mu kumanya. Kyovula omwana omutwala ku ssomero, bw'akomawo n'atuula, twalibadde omuzikiti tusigaza roles zaagwo. Era mu ddeeka emabega mulabe bakadde baffe abaasomera mu nsomero erya ddalasa ne batuula wansi awo ne basoma. Baawukanamukko ku ffe, irimu baayina ntono naye gye baayina ogiraba, naye okyama maka ga mukadde waffe omu otuuka n'olaba ekifaananyi ky'obusiraamu naye oba olinye buyinzi compound. Naye ffe abalina irimu ennene n'obufu bwa irimu bw'okumanya bukubula mu maka ge. So waliwo obunafu mu mbeera yaffe gye tuwangaaliramu. Emizikiti tugizimbye mu kiseera kye tulimu essaawa eno, gifaanana bulungi, ginyirira, gikola buli kimu, naye mu butuufu twagisenguka. Physically mwe tuli, but spiritually twagisenguka. N'emigaso emirala twagikuulamu mu mizikiti. Bwe tumala ogikuulamu, then emizikiti tegirina kye gituyambye mu nnyamba eno yaffe eya bulijjo. Omulambo gwe tuliko kuzza value, roles, emizikiti gubeere n'omugaso gye tuli. Point namba emu ku nsonga eyo ku mizikiti egy'ennaku zino okuba tutunira emigaso gibeere n'omugaso eri abantu. Point esooka, tulina sooka tereza bukulembeze. Olw'ensonga nti abakulembeze kituufu tulina okubanenya kuba baava ne bagaba basobola okukola ki okutukulembera. Naye nze nga sinanenya ali waggulu, nga n'ali waggulu yava mu muzikiti. Let us first evaluate abatudde emizikiti gyaffe abagikulembera bagitambuza batya. Emizikiti egimu girina programs, girina abakulembeze chairman n'abasigadde imaamu simanya awadde awa n'owaki. Naye kizibu kusanga bantu abo benjogeddeko mu muzikiti gyaffe wano mu Uganda nga balina program n'eba ya wiiki n'ebeera ya mwaka gye batambuza. Nti imaamu eno yagendayo omwaka guno gyayagala okuggusa eri abasiraamu. Owa zaka bino bye bigendererwa bye. Akulira chairman bino bye bigiro byagala okukola mu muzikiti omwaka guno. Oyo imaamu abo abakulembeze be tugenda okufuula accountable end of the year. Bakoze oba tebaakoze. Ne bayimaamu n'abakulembeze be tulina mizikiti gyonna ogwabe kutematema. Bumusuula swaddaaka nga batematema olamiruna alayha nga bateekako mu nsawo, ebisigadde bazigenze ku mazzi Mungu yasinga okumanya. Ennyama bwe gyevudde mbawalabu kutematema kugigaba. Naye bo tebalina nteekateeka. Tulina enteekateeka egirawana ennyama, program tugina ya mwaka muleete ssente. Owa zaka nti atufuna zaka ssente bweziti buli mwaka, naye katwala twongereko. This is the strategy gye tuleeyinze okwongera ku zaka yaffe. Because zaka gyekoma okweyongera, naawe omusiraamu wa bulijjo osobola ogifunamu.
ne baako kyekwongera financially business neetumbuka aye naawe n'okola ki naawe n'ogasa abalala. Naliko ekibuli bampa obwa school Sheikh nasangayo ensawo eya Kamusa balina ensawo. Ekimu ku kye nasooka okukola ku nsawo ya Kamusa bo kituufu sente baazikozesanga nga bo we balabye gye siyinza kuyita mbi. Nze nakwata sente ezo nenzezza nenya sente zino buli mwetaavu yenna mu ssomero. Waliwo omwezi gwabanga gwa August nga kawa ayingiddewo mbeera mbi nga guba muka ayagala sente ajye yeewolebwa school Sheikh. Ndayira Mungu nezza ekitiibwa mu ssomero n'abasomesa baali beewola ewange. Olw'ensonga sente zetukuŋŋaanya zinagamba akanzireke mu kabokisi ayagala okwewola ajye yeewole. Mba nsembeza value mu ofiisi y'obwa Sheikh nga n'atali musiraamu ne teacher newe mba njogedde ku assembly ne teacher ajja kumpa ekitiibwa mu kyenjogera because I own the funds. N'emizikiti emike giyina enteekateeka ne saddaaka ze mukuŋŋaanya muziteeka wano ne ziyamba omusiraamu ng'oli mu mbeera mbi. Egyo emigaso kyobula oba onoonya ssente embeera ekutte ate ozinoonyeza walala so si ku muzikiti. Olw'ensonga tetulina nteekateeka zino zigasa abantu mu ssente ne mu birala. Ekyo nakikola oba nakati kikyali Omungu yasinga okumanya. Naye nga siina muntu gwe nayogeranga ekibuli naddamu kyenjogedde naye nga ndi muyizi because nalina finance. Mwe mukuŋŋaanyiza mmwe imaamu n'aba nazo nga yawola buli muntu ne Peter n'amuwola. Ndayira Mungu bakwata ku muzikiti ne Peter ajja kujyayo ekiso because muba mukutte ku peesa lye. So emigaso egyo giva mu bayimaamu abakulembeze baffe balina okuba strategic oteekawo programs ezigasa obusiraamu. Naye ennonda gye tubalondamu era yakungulu. Haji Gundi musajja mugagga jo yajja tuyamba tumuuba chairman. Just kusuula nga waliwo ekiganye. Tunato kozimba kalina haji onajja kuba wa mugaso. Bye bitunza ba chairman b'emizikiti. Ba imam awo ya somo bulungi Quran. Ekitali kibi banaye njala mu kooti nyo bulungi bigambo bya si bya mumanyi njoya bigambo bya mwazini. Naye imam somo bulungi Quran kale gokifunyemu ki okifunyemu ebbanga mu bulamu bwo kifunyemu ki osomanga ye omukutteko aya z'omukutteko bayimam basoma ne sura zitutamanyi na kumanya mu Quran ne byansomye ku wallahu ahad omwaka mulamba nga niya ye mwenna mugimanyi kyandibadde kimala osinga osome sura nyingi mundo just ndowooza yange zitutamanyi ne tuvaawo omwaka mulamba ne ku Allah ahad tugimanyi. Olw'ensonga time y'okubasomesa tejja kubeerawo. Temugina budde bwa kubasomesa. Imaamu kaagambe nti nze ngenda gibasomesa mu ngeri eno ngisaaze nga buli kana ku wiiki namba kyejagala mugikole ki mugiyige. Abatero tegeera nnyo bida bwemba njogedde bida munansonyiwa mutereeze mbuki butereeze. Kwegamba imaamu abeeti watusaaza wano mu nsaala ye naffe tumufunamu either mu kugikwata naye ate tekimala ku imaamu nga tumulonda. Alladhina yahmiluna tawrata thumma lam yahmiluha kamathali alhimari yahmilu asfara. Tekina makulu n'okusoma Qur'an empoomu nga tagifaanana tagikolerako. Tekina makulu nga imaamu bw'afuluma ebweru empisa z'embi tekina makulu naye abeere nga byasoma luli olaba abifaanagana. Ne munoonya basoma Qur'an abagikwata n'eyisa zaabwe sigamba bonna naye abamu empisa zaabwe Allahu akbar. Oyo gwe tulonda n'abayimaamu imaamu abamukulembeze mu ngeri emu oba endala. Era mu hadithi eyogera ku nsonga ya imaamu okuba nti amanyi Qur'an eyongerako ensonga endala ezuggumiza imaamu ono omuli ne hadith yadde kyajja mu comparison babiri benkanyekanya munonye ku bombi asinga okutegeera hadith z'omubaka byajja mu comparison naye ku muntu ategeera those are also criteria za imaamu nga ne hadith azimanyi.
eyaddako nti eyasooka osenga okuva e Makka ogenda wa e Madina ffe kankigambe nti mulembe gwaffe eyasooka osiramuka ku bana ababiri twagala okulondako eyasooka osiramuka oyo aba alina experience. That is experience. Kintu aba akiruddemu amanyi byafaayo by'obusiraamu yaba asaanidde okuyimirira wano. Ekyokunaku mu hadithi yeemu kyogera ku emyaka kati omuvubuka w'emyaka 2 asoma bulungi Quran nina obuzibu mu bufumbo ndi wa myaka 4 agenda kunnyamba ki? Nenga ate obuzibu gupulesinzeewo nga ye mukulembeze agenda kunnyamba ki? Olaba ngenda mu basenga nantume kyova solutions zonna ze twetaaga generally twazijja mu mizikiti ziri wabweru obufumbo wa nantume counseling ne mu church tutuukayo because counseling baba mutegeera abasajja abo akubuulira nodda mu line buki bulungi bw'obadde ozza olwadde luvaawo obonyi tutanso okugenda abasajja temubalaba bagendayo balina ebizibu bibakutte ku mitwe nagenda bamubulirira ebigambo nadda buki mu line because imaamu twalonda myaka 2 twatunulira Quran. So tutunulire tulonda abakulembeze baffe bano olw'ensonga omukulembeze gwe tulonze enkyago gumusinde asema ku Twale ate ku Twale asema ku district ate yafuuse mufti nenga tayina obusiraamu Quran agimanyi ne tamanyi nagikolerako hadisi azitegeera tamanyi kyezitegeeza emyaka gye mitono tayina experience tayina bintu bingi. Abakulembeze yenamba emu mulonda abakulembeze ab'emizikiti abasobola otwala emizikiti maaso babawe n'agenda. Nabbi yasindikanga ne basahaba mugendeeko muzikiti gundi mugendeeko n'eri either bakuŋŋaanye ne zaka mugendeeko mutambuze ku daawo eri bagendeeko n'ebweru nga programu ziva mu mizikiti. So kitegeeza tusobola okuba ne strategies ze tugoberera mu mizikiti gyaffe. Strategy ti guno omwaka owa zaka bino byatunuulidde nemmoku mwani amanyi omugaso gwa zaka nekyeyali emuyambi omugaso tugumanyi nekyeyali emuyambi awaniko omukono naye nga ogamba omuntu empagi z'obusiraamu ziri meka ziri 5 ne zaka gyajjoge erina makulu ki gy'oli zaka tujogere nga mpagi n'amakulu gaayo n'engeri gyegenda ogasaamu gwe ogitegeere awo kyekirina amakulu so si kumanyamanya zaka nga mpagi wabula erina makulu ki gyendi ndimufuna mpola nakawa kapito katono njagenda mu kitavu ky'omuzikiti mu programu yabe ya zaka banyongereko kapito nyongeremu butuwa nga bawa zaka tuli 2 mu muzikiti tufuke 5 mu mwaka ogujja. Those are the strategy zetulina okuleyinga negenda obuzo omuzikiti wonna zaka gwe gufuna tebamanyi ne collection ya zaka yava mu mizikiti generally yava mu mizikiti sirwa kuba nti abali mu bitebe abamu bajagala bokka ne imaamu tamanyi kyakkola tamanyi bwagenda strategy nga basiraamu be okulanga bawa zaka naye nga bagiwa abagisobola mwebali. So obuzibu bw'obusiraamu buli wano mu muzikiti mimbali eri waggulu tukole ki nze nga nze situnulirayo ntunulira wa gye tuva twavaawa nosanga imaamu mu muzikiti nga guno just babu exam mbadde sijjangako na wano gwe gusoose okujjawo nga tazimbangako yadde ttooyi ate emisolo tazimbangako yadde ttooyi bwe baagusanga bwe gufaanagana emyaka 1 2 3 4 5 ye imaamu talina kyayongeddeko bwe bakulembeze. Obuzibu waffe okuzza emigaso mu mizikiti abakulembeze yenamba emu. Ensonga ey'okubiri emizikiti gina okuba ne programs ezigasa abantu eziri social economical n'ebisigadde programs nga naye bw'obaako n'obwetaavu ng'omuzikiti gwina enteekateeka zibateeseteese weeziri. Example njagala kuwasa ffe tuwasizza basheikh bano bawasizza naye omukyalo omujja muzikiti bajati abo boolaba abasinga tebajja kusala lwa kusala kuba abamu nebyokusaalira tebibakakatako nnyo naye omuwala asobola okwewuba wano mwaka mulaamu ateri musiraamu yadde agamba kale ne bwewatandigambye ne wandibaddewo enteekateeka sosale eyamba abantu bano okukwatagana bwe yeewuba wano mwaka mulamba ne bitakola bw'omusanga ku Africana
olwo aba agenze ku ddaala eriddako agule sharia ennungi Hotel Africana ku muzikiti n'abeerabereko around ku jjuma bazisaalirako nawe wekitakwatayo bw'omusanga ku bupate tomunenya ate ffe baimaamu tuli balungi nnyo abaana b'obusiraamu muli eyo muzikiti eyo tubitegeera nnyo notereddewo mbeera ki ezigatta omwana oli ne Muhammadi ono nga nteekateeka za muzikiti ani abimanyi yasobola tubuulya bannaye oba kiri haramu ogamba nti ono ani amuwasa bwe ne ku mulimu gwa nabbi byaliyo naye bwe tubamagamaga ne bibula ne babula abasajja ne bagenda ku Africana step eddako then bwe bagenda mu pattern tubanenya ne banyenya obubina ku mikolo n'embaga ne tubanenya aba yeeteze ekimala tewali nteekateeka yonna emujja ku ddaala lya buwulu mu mizikiti gyaffe then bw'agendere ku mikolo eyo tuba tulaba nnyo maaso galaba n'anyenya akabina n'ogaye ono mwana wa busiraamu so ffe twanguwa kunenya tetaddewo nteekateeka nga bwe tunenya ababbi b'engatto mu muzikiti tetaddewo nteekateeka ku bwavu tuteekewo programs ezigasa abantu financially socially n'ebisigadde ensonga oba etegerekese nayo then teekawo ne institutions ezigasa institutions biremuulira Islamic banking biina enteekateeka gye bivaamu for example ezoba nteekateeka ya zaka oba ya saddaaka naye nga kiva mu muzikiti nga zaka abantu bagifuna oba saddaaka bagifuna oluvannyuma ne bakiteeka mu level endala neefuuka ne banka Islamic banking abantu bagifunamu and so on bitandikira mu mizikiti ffe emizikiti egyaffe girina programs ki zina institutions ki ezitwala abasiraamu mu maaso amanyi institution y'obusiraamu ng'eyina attachments ezigiyambako okutambuza obusiraamu agitubuulire nebeera buduuka tomanya ani abufunamu obuduuka obwetolodde omuzi omanya ani abufunamu tomanyi bugasiza musiraamu wa bulijjo juzi nagambako omusajja wange omu nga tulina masjidi awo y'amaanyi ayina edduuka liyamba litunda hijabu n'ebisigadde ne mugamba nti tosobola giteekamu busiraamu mu nkola noddira nti buli muntu noteekako ku hijabu zo just example hijabu zo either nga nkadde oba abamu ne boogaabugani noonya hijabu nkadde basobola zikuwa abakyala abo n'ozitwala ku dduuka erisemberedde omuzikiti eritunda sharia nga buli muwala atalina bulungi byeyambadde birungi asobola okujjawo n'ayambala mu hijabu eyo n'asaala ekyo kyokka is just a role oli era bakimanyi nti awano nemba mpitawo nga sambadde ogwo omuzikiti gwine engoye zensobola okukyusizaamu nenkola ki nensaala just that simple role n'osanga edduuka eritunda hijabu lirinawo endala ziri enkadde ng'omuntu osobola ogyambala n'ogenda mu muzikiti that is a role eryo edduuka liriyinza okugasa the community ey'abasiraamu omulala alina restaurant eri ku muzikiti muga restaurant tuyamba ki ku muzikiti ndi abantu bajja ne balyawo muga kiri fine naye kibi ki okunoonya abasajja mufu abasobola okusaddaaka nojja onkuba akaama nti waayo osobola okundisiza omusiraamu olunaku ate newataba musiraamu nti ye nsobola 13 emmere lunch nofuna abasajja bo 10 n'otimba wali ku boarding waliwo emmere ey'obwereere esowaani 10 golina bafainansi abakuli emabega buli muntu aliro nalaba nti waliwo esowaani z'obwereere 10 bw'ayingira mu restaurant agamba ndi ku nsonga eri ya boodi gyendayo wali niwataba musiraamu ng'alina lwete kujja n'asongako nti ndi ku nsonga eri ezibadde 10 wazisanga zifuuse 9 because waliwo alidde n'omulala najja omusiraamu embeera mbi waliwo ebikkuba fe waliwo otuuka ng'oli musajja mugagga n'essente zikoze zibuze n'ekyokulya tokiyina nga nawe ojja okuba wuyita akama ndi ku nsonga eri restaurant ayinza ogikwatako oyinza omunyiigira olw'ensonga eri attached ku muzikiti naye erina omugaso eri obusiraamu ne society yonna ogwo omuzikiti beeguti baba bagumenya buli muntu ajjayo ebiso naye gukuluma because ojjukira emmere gy'olidde ku muzikiti ogwo aye nawe Allah baakusitula ogenda kwegatta ku basaddaaka mu kifo ekyo
eyo bali yasimba just insight ntontono nti institutions ezo zonna restaurant n'ebisigadde bwe banga biri attached ku muzikiti so kwa n'omugaso ne abamwe muzimba emizikiti mwekasa muteekawo omuzikiti gwaffe fuuti 3 abasiraamu basaale nga biwedde naye ng'omuzikiti wandibaddeko ne facilities institutions endala ezigongera okugufuula ogw'amaanyi kati waliwo hadisi ze musoma nabbi yakubiza nnyo sports naddala okuwuga ani amanyi omuzikiti guliko swimming pool just nabbi sport yajagala yagyogerako ani amanyi omuzikiti oguliko swimming pool kati olwo abasiraamu basindiseewa just ebintu bisoma busoma bintu birekaawo obasindiseewa bono basanga bali eri mu bikini bambadde obuntuntu abanattu ng'ate obanenya nego giteeke wano ey'obusiraamu ku muzikiti sport gyogereka nabbi we yagyogerako then baweeka time why kati gundi y'abakyala bokka bagende bakole ebintu byabwe awo osobola kikontrolinga because kiri attached ku muzikiti neffe buli facility yonna ezimba omuzikiti tugyeggyeko eyo ereeta emigaso tugyeggyeko ku mizikiti aye tunoonya rules tuga mizikiti girina omugaso egimu tegirina migaso eri bantu ekyokusatu ekyokuna kyensaba era okuzzaawo emigaso gy'omuzikiti emizikiti egisinga mu Uganda wano kanjogere mu Uganda wemmanyi gitandikwawo lwanjawukana gitandikwawo lwanjawukana nenga IM egamba nti emizikiti egisinga obulungi okusaaliramu gye gitandikiddwawo olw'okutyani Mungu kati egitandise olw'enjawukana irimu esingayo eba yanjawukana siina gwataakinga ne irimu esinga mizikiti eba yanjawukana bwe baya maali boogera ku maali mwaka ku mwaka sigana kiri fine twawukanye ku bali because baalidde ssente zaffe oba baatunze ebintu byaffe no problem bwe bayendowoozayo naye abaffe ffe tukoze ekyokuzzaawo omuzikiti oguwa nawo gufune maali gufune ebyobugagga wabula irimu eva maali ebyanitugasizza mu mbeera zaffe tuba tetukyabisoma abalala bida neefuuka bida kitali kibi banaye gisoma naye ndi mwazinyi si kibi kusoma bida olina asomesa bida mwaka mulamba ne weebuze musiraamu kati nze mu bida nfunyeemu mmere nfunyeemu ki so irimu tugisome eyo naye olwokuba twayawukana lwa nsonga eyo for example gye tulina okwogerako ebbanga lyonna ebiseera ebisinga aya ezibu tetujja zisoma n'emisomo tetujja gisoma olw'ensonga nti enjawukana zaffe zayawukana lwa nsonga so okuzza emigaso mu mizikiti oba mwawukanye lwa nsonga mmwe mumanyi ebyammwe wabula tutandika okuteekawo emisomo oba hutuba oba ki ebiyinja n'emigaso egigasa abantu ensonga gyenyina osembyayo etuyamba okuzza emigaso mu mizikiti badde n'ensonga mpanvu naye akadde kagenze yensonga gye batera bagambako nti kankijjemu waggulu eno politically bayimaamu oba ab'amasinzizo temweyingiza mu politics muyimanye ebigambo ebyo kyekigambo kigamba politics generally temweyingiza mu byabufuzi kituufu naye ate kitujja ku buli kintu kyonna bwe bangoba mu byobufuzi nga abakulira omuzikiti nga etopikisi gyagyogerako ne imaamu ng'ayimirira bayinginiya oba badokita bino si byammwe wano irimu gye tusomesa eva mu kitabullah wa sunnati naye nga nenabbi gwe mugoberera yalina ba medical officer abajjanjabanga basajja be kati omuzikiti tetugwawula nnyo na ba professionals oba na biwayi ebimu waliwo balina okusinkana ne bagasa obusiraamu Salman Faris
amagezi ge yawa okuwangula olutalo teyagawanga mumanyi wa ddiini. Nabbi yali asembeza obukenkufu obwaki obw'enjawulo. Kibi ky'okuteeka wano dokita n'osoma aya eri gye nasomye Allah bw'annyonnyola okutonda. Dokita ono mu bukugu bwe ng'afulwenga aya yaffe eyo musobola okusooka mu kafubo kammwe nga dokita naani ne Sheikh. Aya n'ozijjayo dokita n'aziwaako light mu line of science. Naye badokita twabagoba because bino si byammwe. Naye nga ate bandituyambyeko okuvunula aya y'okutonda. N'abalala bandituyambye okuvunula kati nga waliwo abantu bano abakola omu ku basiraamu batandika the dark room eno knowledge y'okufulumya ebifaananyi. Knowledge eyo waliwo aya ya Mungu Allah wayogerera nti ajja olulimi lugamba oluuzi lweru ne luva mu luuzi oluki oluddugavu. Kati aya bw'ogyetegereza eyawokanako kino omuntu ajja mu kafaananyi ke tuyita negative n'ajjamu ekifaananyi ekya colored. Biina njawulo ki? Kakitegeeza wabyo science gw'osobola okusomesa nga weetaako omuntu ono alina knowledge eyo mugitangaaze buki bulungi. Walamuzi gyatugamba kimu badokita mudde ebweru ku nsonga zaki temweyiza mu bintu bya muzikiti ne bayingira mudde ebweru. Nze ndi engineer by profession, I'm an architect. Waliwo design zendabye kuno ku muzikiti awo. Nze nasoma the Islamic architecture. Temanyi kye bitegeeza ebyo ezidde nze mulaba okwo n'ebyo ebyo by'Oluwarabu ebiri okwo temanyi kye bitegeeza. Tuzita calligraphy. Kali knowledge eno gwe imaamu togimanyi. Nze manyi gye byatandikira because eyo nabisoma. Waliwo we neetaagisa okunnyonnyola ensonga bwe zityo nga nze neetaagisa so si imaamu. Okumanya nti kati oyo calligraphy yavaawa ono geometry oyo ali awo tize geometry tize shape a square gye bakolamu shape eyo okuvaamu design zemulaba ku bisenge awo. Imaamu batabimanyi. So tukuteba professional mu mbeera zonna tubajja mu mizikiti nekirekera bayimaamu ne batandika basomesa olusi aya ezimu nga zaakuvunula si zaakunnyonnyola. Ate omuntu omulembe gwe tuliko guno gwa how gwa why. Ebyo bisuubire okuddingana busima omuntu bw'osaala Allah akola kino omulembe nga buza how ala bidhikri tatma'inna alqulub engatendeza mu ndaba nkyayimu wasiwasi. Kati waliwo okunnyonnyola okw'omuntu okusingako awo ne aya endala zonna zetumanyi waliwo okunnyonnyola okw'omuntu okusingako awo. N'olwokuba imaamu musajja wattu yeemalidde byonna mu muzikiti waliwo byatasobola kunnyonnyola ate yeegobyeko abaki abakugu. So ebigambo byange bikyali biwanvu. Eno si eddalasa gye nnaasembayo. Allah n'abansobozesezza ne naasigisomesezza wano. Nja kwongera osomesa ensonga zino mu ntegeera yange era nsaba nnyo bw'wabaawo atuwabula mu byenjogera batuwabule so si kunkuba bukubi. Eddalasa nja gisomesa biidhinillah mpola kyenjagala kulanga emizigiddamu funa value mu society, value eri abasiraamu nga naye bw'ozibiriza bw'otyo olaba omuzikiti ng'ogula mu bulamu bwo nga bw'olaba taatawo mu bulamu bwo bw'ozibiriza omulaba nekibooko ozimanyi yazikuba naye ate olaba yansomesa yampemera olaba emigaso gye mingi naye gwe bw'ozibirizaamu n'olaba omuzikiti enjala ekuluma tolina kyofunamu, obwavu bukuta tolina kyofunamu, endwadde zikumalawo tolina kyofunamu, bingi byolaba nga tobifuna mu muzikiti. Wabula ofunamu Sheikh kye yagambye tusoma aye tusoma byaki byakungulu kyetusoma bya munda bitugasa. Kyovula tulina njawulo afe abalina irimu ennene ku balina irimu entono abaasooka. Irimu tugiina naye ebikolwa byaffe si bye bituufu. Genda ku masomero gonna obuuze lwaki bakaba baseeka. Nze director wa somero balita Itihad Learning Center liriwo Obulenzi. Ndi managing director company wajita 3M Design and Construction era ndi architect by profession. Ndi musajja mufumbo ne owe wange nayise naye n'abalala gye bali banna bangi tuli cooperation ya kulwanyisa bisiyaga Sheikh Nasif. So nina bangi goge mazima so bonna gye bali
bye mu bufunze byendi amanya Muhammad Nsereko nzalibwa Butambala wa Sheikh Nsereko era tuzalibwa Makerera awo ne Butambala ndi muzuku wa Sheikh Abdul Nur Busulwa mu bufunze bwente bwenfaanagana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.